era nga abantu bano bawaliriziddwa kubaddeko n'abakozi ku kisaawe ekyennyonyi okudduka mu bombo shelters okutaasa obulamu. Abayisirayiri nga batya nti wabadde wayinza okubaawo ekiddako. Kaakati omulundi ogusookedde ddala kino kirwawo okulabika abayisirayiri balwawo okwakinolojinga nti ebyaddala ebadde ataako. Omanyi abayisirayiri mu sisitemu ze balina mulimu ezo eza electronic warfare ezimu ku ezo ezisinga okubeera advanced mu nsi yonna, kubanga bw'oba nga waliwo eggwanga eryetaaga air defense system mu nsi muno, Isirayiri ly'eggwanga erirabika nga lyetaaga nnyo air defense system. Zino zolaba eziri e Ukraine zibaddewo lwa kaseera buseera, emabega wonna si bwe kibadde. Russia aziyina naye talina nnyo threat y'amaanyi. America azirina naye talina nnyo threat y'amaanyi n'amawanga amalala. Kati eggwanga erisinga okuba ne threat nga lyetaaga nnyo okwekuuma baliyita Isirayiri. Era y'ensonga lwaki nti baateeka nnyo amaanyi, baateeka nnyo obwongo, amagezi ne ssente mu air defense system. Balina okwekuuma kubanga beetooloddwa bamukuba okuva e Syria, okuva e Lebanon, okuva e Iran, okuva e Yemen kaakati, okuva e Gaza n'okuva mu bitundu bonna bamwetoolodde tebamwagala. In fact n'abamusekera tebamwagala. Asobola okuba nti atula n'Abamisiri naye tebamwagala. Kati alina air defense system bulijjo kwagumira. Olwaleero tezikoze. Isirayiri omulundi ogusookedde ddala mpuliriza mu bbanga totono eriise akakasizza n'agamba ekituufu kiri nti ekisaawe ekiyitibwa Ben Gurion International Airport kiriko air defense system okuli gye bayita THAAD n'endala gye bayita Arrow. Eno gye bayita THAAD ya mu America yeri gye nkugambye nti bagiyita Terminal High Altitude Air Defense System. Buli ekiyita mu bwengula kyenkano oba osaaga bo bamanyi Abamerika era bwe baateekateeka nti eno egenda kubeera ba buli ekijja. Isirayiri gikwate giteeke ku kisaawe ky'ennyonyi kubanga kiri targeted ebbanga lyonna abasajja bagezaako kukikuba. Ate ekino ekibadde okayinza okuba akabonero nti bo bajja kukikuba kubanga kansooke kino nti THAAD system weeri ya mu America ekenga buli ekijja ku kisaawe weeri. Abayisirayiri balinamu eyaabwe eri local made gye bayita Arrow. Ziri advanced nnyo, zikuuma buli ekijja, ziraba buli ekijja. Isirayiri ekkiriza n'egamba amazima gali nti tezaalabye. In fact bagambye zaalabye ne zigezaako ne bigaana ne guyitawo. Tutegedde nti mangu ddala gavumenti ya Isirayiri etaddewo akakiiko because kino tekiri light mu ngeremu oba endala tekiri light si kitono. Bataddewo olwedde akakiiko okunoonyereza ku nsonga bbiri. Ensonga esooka Misayiro kika ki gye bakozesezza ebyuma bya Isirayiri ne bitagiraba neeyitawo etya negenegwa mu kisaawe, olala egenda kuba palamenti, olala egenda kuba ku kisaawe wennyini ennyonyi z'abasaabaze zikwata omuliro. Kati bataddewo akakiiko first basooke banoonyereze eno yabadde Misayiro kikaaki. Omuhuthi nga just muyeekera abeera ate ne Misayiro ennene bweti ebyuma ne biremererwa okugiraba. System bbiri zonna ne ziremererwa. In fact baalabye ne zigezaako okulwana negumana ne guyitawo. Ensonga ey'okubiri baagala kulaba air defense system wabaddewo obunafu. Omuyisirayiri yeebuuza oba tebaazitaddeko bulungi. Kati investigation zaatandise dda baagala kumanya era in fact bwe banaawo bafulumiza ripooti bayinza okutubuulira. Oluusi bayinza okutatubuulira kubanga oluusi ebeera intelligence naye bajja kutubuulira. Jjo juzi bwe baku Ukraine omuzinga guli gwa KN bakoze okunoonyereza ne bakizuula nti gwa North Korea ne bakizuula nti gulimu ne components ez'omu America. Kaakati ne Isirayiri ajja kuba atubuulira guno gwabadde gutya guyitawo gutya. Air defense system abaana abazikolako be baasumagidde otherwise bali mugenda maaso n'okuleka nti beebuuza. Kaakati ataaka ezibadde zikolebwa ku Isirayiri zibadde bwe ziti kankujjukizeemu mpola mpola. Okusooka abasajja bano bwe baatandika okukuba Isirayiri ng'alina obusobozi emizinga gino okugikuba nga teginnaba kuyingira Isirayiri. Byatandika bwe biti Abahuthi basinzira Yemen wala nnyo ne Isirayiri basindika giri eminene. Teebereza si ggwanga just kibinja kiringa kyabayeekera. Kakati mu kutandika baatandika okusosonkereza Isirayiri nga bwe basindika Misayiro ebyuma bya Isirayiri nga biri ku muzuuli nnyo nga bijikuba teginnayingira egimu nga bagikuba gyekyali mu bwengula bwa Syria.
kati ize nefulumya amawulire ntugubadde gujja tugulengedde mangu nga guli e Syria ne tugukuba tegutuuse tuli safe. Kakati bwe byagenda nga bikyukamu obusajja nga bulinga obugezesa nabo ne butandika okuddamu okusukuma kati emizinga gino ne gitandika okukrossinga border nga giyingira naye ne bagikuba nga gyakajja okwesolesa eggwanga lya Isirairi. Kitegedde basooka ne bagikuba nga gikyali bweru kati ne butapuwa ne bugamba okay tujja kuleeta omulala ogubo ogukutete gunnayingira linda oguddako ojja tuwulira Bahuthi ne baddamu ne basindika Isirairi ebyuma byayo ne bitandika okubanga bibakira munda within Isirairi. Abaisirairi bagamba nti guyinza kuteeka okubanga tetugukubye nga gukyali eri nga giyingira. Ekyo ne bakyetegereza. Kakati ekyaddako owulira gyakubanga nnyo mu bwengula eri mu mambuka ga Isirairi. Ekyaddako emizinga gino ne gitandika okugwa mu masekati ga Isirairi central Isirairi olugivudde eri ku nsalo. Omusajja n'agamba kale ng'ebyuma bigikuba naye nga bigikuba gituuse munda mu Isirairi gino egibadde nga gituuka mu masekati ga Isirairi e Tel Aviv n'awalala nga bagikuba nga gimaze okutuuka kitegeeza nti gisobola okukozinga damage somehow somewhere. Kakati bwe babeera tebagikubye nga bagiwugula naye nga gumaze okukola kyokutuuka eri Abahuthi nga bagamba gwe oluyimba tukulina tujja kumala tukkube awaluma bo nga bawaga nga bagamba nti bwe guba basooka ne bagubakira e Syria ne gutatuuka kati ne bagubakira nga gwakayingira kati tugwongeddeko amaanyi nga balinga abagezesa azifu waliwo eggwanga eribawa nti omusajja mumuweereze paka mujja mukuba kati ne gitandika otuuka masekati ga Isirairi nga bagiwugula ne gigenda gigwa mu bifo mutali bantu kubanga obusobozi bwabwe buyina emirala n'agikubira mu bbanga ne gikozinga little damage. Kitegeera kakati Isirairi nga ebbanga liyise nga abadde agikwata naye nga giyingira ne gituuka mu masekati ngene kyonna kyonna kyagalaga nti gujja kuyitawo kati ku mulundi guno. Kitegeera ku mulundi guno gwayiseewo ne guyita ku byuma ne gugwa mu kisaawe ekyennyonyi naye tegwagudde wali wennyini awabeera ennyonyi naye tewali nnyonyi efunye buzibu. Kakati ekibuuzo kiri nti omuzinga gusobola gutya okuyita ku byuma ne gugenda gugwa munda mu perimita fensi y'ekisaawe munda ne gutuukako ne ku access road ekkuba erituuka edda ku kisaawe. Ekyo kibalumiza omutwe era beebuuza kisoboka kitaani yakibadde emabega. Muzinga kika kiguno gwa Irani gwawa bano bayeekera just giyitawa. Kakati Abahuthi bo bali mu kujaganya lwaki bagambye nti mu phases babadde bakikola. Kakati bwe baba nga bagutuusizza ku kisaawe ne gukuba munda bakimanyi bulungi nti okulevo kwe batuuse Abahuthi basobola okukuba ekisaawe kakati era Isirairi italina kakati kubuusabuusa nti ekisaawe basobola okukikuba. Okitegeera tetumanyi baba stadinze mizero system z'omu Isirairi naye eno message nene era tebakitutte nti kiri light mbagambye bataddewo akakiiko kanoonyereze kisoboka kitya muzinga ki system zabadde ki kati mbagambye nti okutawe kuli abasajja bano babadde bajja bakikola mpola mpola olunaku lumu bagenda kukuba Isirairi awaluma bagikuba ekisaawe enyonyi zikwata omuliro kubanga kino kibayita Ben Gurion kibeegezaamu ennyo kubanga kiri bize ekyenkaniddeawo. Bajja kuba parliament bajja kuba parliament bagiyita Knesset bajja kuba amaka ga Netanyahu juzi baagakubako ku mulyango abo baali ba Hezbollah baagakuba ku mulyango. Kati kweko okutya Isirairi atandise okuba nti anoonyereza ayagala okumanya ki ekigenda mu maaso naye ate era ggwanga ddungi nnyo mu revenge. Tutegedde nti bali mukola preparation. Of course America yakedde kulumba nga babadde jakola okulumba Abahuthi Yemen gye bali. Kati Omuyisirairi jjukira nti naye mulungi mu revenge tomulumba n'akulekaawo kino kyabalumye wakati nga bali mu kunoonyereza investigation nga egenda maaso kati ngati nga bali mu kunoonyereza era batandise okuba nti bateekateeka operation ku busajja bagamba nti buno obusajja bwe tutabulumba busaanyizaawo eri bogenda okutukuba. Isirairi ayina operation nga nene gyayagala okuba nti ateekateeka nga ngazi agenda abasajja bakubira eri abanafuye baleme kuddamu mukolaki bati ng'ateekateeka okukola operation eno bano abasajja babakubye okumala kumpi emyezi 2 kakati nga America abakuba agezaako okukuba enfo zaabwe emizinga bakuba bafune emirala. America tuuse n'okugamba nti naye gwe Iran ndeesa nawe mu bya nuclear naye bano abasajja bajjawo emizinga
bajjawo emizinga gwagibawa yani agamba mumveeko sibimanyi mufaafaagane n'abasajja babakuba naye ate basigadde bakasuka kakati Israeli ali mu kuteekateeka obbakulamu ataaka nga bagiyita wannumbidde ki omuhuthi wannumbidde ki kakati tulinze tulabe ekyo bagenda kuleka nti bakikola batya naye nga bwabityo bigenda maaso n'okuleka nti oba oliawo bitambula yenza omukugu tuli ne MTN oteekamu ssente webale goberera kati ssaawa yakubiri ngenda kuba nzija naki okimanyi mu ssaawa ey'okubiri ngenda kuba nkuleetera munnange Minzaani ate ng'era mbagambye pulezidenti wa Kenya abasajja bamukubye engatto naye mu byonna ssaawa yakubiri tuli ne MTN Dr. Kayima okuvali ekawempe tuwa kirokole una ina kyagamba tweyongereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi mpitibwa omusawo Kayima Abdul Jabbar okuva Mbaka Kayima Habo Center abasangibwa